Kituufu tukozesa ddagala era bwe tuba tuganga si buli kiseera nti bwe tuba tuganga tukozesa ddagala. Nedda. Eriyo abantu nga basobola okusalwamu eddagala eriganga mu mubiri. Eriyo abantu nga tebasobola kusalwa ddagala. Eriyo abantu nga basobola kuyingizibwamu buyingizibwa ddagala. Ebyo bikolebwa bakugu. Eriyo abantu nga bw'oba onooganga ate yennyini si gw'oganga, ng'olinawo awo ekirala ky'osobola okuganga n'abeera nga ye ali malembe ali taratibu. Kakati eriyo agenda ogamba nti nze kati bankozesa bukozesa mba neeganga ntya. Tusobola okuganga ggwe ng'omuntu ne tubaako kye tukugangira gye wayise nga weapon. Nga weapon eyo gye tukugangira nga bw'oba ogenda kutuula ewantu. Kuba kati mu maofiisi eddagala erisinga baliteeka mu mulyango ne mu ntebe ezo ze mutuulamu. Ogenda okulaba nga otuuka ku mulimu maanyi ne gakuggwaamu, nga otuuka ku mulimu olutuula bw'oti ng'omugongo gutandika okkuluma, omutwe gukubobberera, feelinga dizzy. Kiganga buli lw'otuula mu ntebe eyo ebintu tebikola bulungi. Naye ng'ate kiyinza okutwaliramu obudde okumanya nti kijja omaze kutuula mu ntebe eyo. Nga baagikuteeramu ekintu, nga baagikuteeramu ekijinji. Ogenda gamba naye nga saalaba bwe baasala. Amayembe galina obusobozi obuteeka ekintu ewantu nga you can't see it. Nga tegasaze nga tegakoze ki ne gakiyingizaayo eyo munda. Olaba gajja ne gateeka eddagala awaka we baasiba peeva buli wamu naye ne gateekawo eddagala. We baayiwa enkokoto buli wamu ne gateekawo eddagala. So ekyo tekikuyinula. Tekikuyinula oba olina ku kweganga n'ebyo by'osinga okukozesa n'oba ng'obiganga. Eriyo emikolo gye tukola egy'okuganga kati nga ekisinga okuba emyangu, kale katugeze nti egitayinza bbakaluubiriza. Osobola ogenda n'ofuna bukumbu. N'ofuna bukumbu, n'ofuna ejjezize, n'oganga ewaka. Osobola ogenda n'ofuna empangula. Empangula ezo tuzikozesa ofunirako amata n'oba nga okozesa empangula ezo okweganga. N'okuwangula ebizibu byonna ebikuchallenging kati n'ebisuubira okuchallenging. Enkozesa yaabyo nsobola ogiprovidinga on request like oli bw'aba asabye nti kino nkikozesa ntya, mba nsobola omutegeeza nga azze mu inbox n'amanya butya bw'agenda okkikozesa. Kuba nabagamba njagala nnyo babulya bwe mukozesa ebintu ebyo. Naye unfortunately nti eno platform eri wide. Abalungi kwe bali n'abatali balungi kwe bali. So obeera olagirira ono nga n'ono awuliriza nnyo. Kati ogenda okufundikira nga ky'obadde oyagala okukola kiyinza obutatuukirira nga bw'okyagala kituukirire. Otherwise bwe tuba tuganga ebiseera ebisinga bwe tuba tukozesezza emiti, tukozesa emiti egy'amaanyi n'emiti egy'amakulu. Emiti nga akalemanjovu, emiti nga emigendakiro, kwegamba gyegiri emiti mingi. Omusota gwe bakubidde mu kkubo ogwo guganga nnyo naye okusinga guganga against ababbi. Eri abantu abo abalina abantu abababba ennyo tukozesa ogwo omusota kwe twongereza n'egyo emiti, okwo ne twongerezaako n'ensolo enkambwe nga enkula, empologoma, njovu, engo, enfudu. Edda bajjajjaffe baabikozesanga kubanga byabeerangawo at their disposal. Baalinga bayizzi
era nga baba basobola okuba nti ebintu ng'ebyo babifuna. Naye kati ebisolo bikendedde, ebisolo bikendedde. Ffe bwe tukulidde nga tusobola okuwulira empologoma ng'eyassira, ne mugiwulira ne mmanya nti at least eri mitala nga gy'ejja from where you are, naye ne mmanya nti kati eyo mpologoma. Naye kati abaana bakula nga tebafunye opportunity yadde eziraba ku kantu akatini akatandikirwako nga kakamuje, akasimba, obuntu bwe butyo. So kyova olaba nti bwe tuba tukola zino ensonga tulina okwetegekera kubanga mu future ate era ebintu bigenda kubanga byongera okukendeera. So tusaba bajjajja bongere okutuwa amagezi tufune enkola empya ze tugenda okuba nga tukolamu ebintu bino nga tetwetaaga nnyo bintu ebyo. No, temukyogera, temuyinza kungamba nga nfuna empologoma ya AI. Empologoma ya AI tegenda kukola. Tejja kukola. Tejja kukola. So we need something more serious ekigenda okukola. Weewaawo.